wewa nkwanirizaako gwe Munnayuganda yonna gy'oli gyogera mu maaso oba ng'otulabira mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo abali mu Kampala, Wakiso, Mukono, Kyegegwa, Kyankwanzi, Kiruhura, Bukomansimbi, Mityana, Sembabule n'ebitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo abali emitala w'amayanja abali mu UK abali Sweden mikono gyaffe abangere South Africa mikono gyange abali mu America n'amawanga amalala gonna Next Edition TV mabali kwanga musubscribinze mabali kutambuza bubaka na kumanyisa abalala bonna nti omukutu gokka ku basande obanga bafunira amawulire Next Edition TV mugutadde ku mwanjo ensonga nyinyi eziri mu ndabo gwanga eya Uganda wabula nga nyongero kutegeeza konti nkweza nsenzera mu kibuga Kampala ekikulemberwa omulodi Salonge Elias Lukwago eggwanga Uganda likulembera President Yoweri Kaguta Museveni omwagiza atom test simulala yenze muzukulu wa Kyaddondo Frank Asirie ngaze nkatudde mu kakolo nako lwalero wabula nga ate wenkoledde emboozi eno ng'ensonga nyingi nnyo ezigenda mu maaso n'okubanga zitambula wabula ezimu kwezi zitambula nja kusookera ku mukutu ogwa social media oba omukutu gwa TikTok ogwongere ddala okufuukira ddala senkulume ng'eggumba ly'ensikya oba ogwawuddeyawuddemuko bannayuganda bangi nnyo naddala bwe kituukagana ku nsonga ez'okuba nti oba oliawo obukulembeze bukyuka jjukira munnayuganda ebbanga ppanvu nnyo eriziriyita bukyanga Ssentamu Kyagulanyi aka Bobi Wine ssentebe w'ekibiina kya National Unity Platform era presidential candidate mu kalulu akaggwa akaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa January 2021 omukulu ono abadde akyali wankizo nnyo nnyini ddala ku social media era ng'egamu ku maanyi ge gabadde asinga okubeera nga yeesigamako gwe muyaga ne fan base ey'abaana abawangalira ku social media jjukira nze nkukomparinga enfunde z'omanyize nga nkukomparingira ebintu bino wamangalenga nti olwaleero naddala mu modern Uganda oba modern generation eno gye tugenda mu maaso n'okubanga tutambuliramu you like it or not media social media it is something kyoweetaaga oba oyagala oba toyagala oba okuze oba okaddiye kasita okiba nti oyina ekintu ky'ogenzemu nga kyettanira oba nga kigenda ng'omanyi nti ogenda kiguza eri abantu abasukka mu omu njagala kikuddiramu nti kasita oba ng'oyingidde ekintu either business oba byabufuzi ng'ekintu ky'omanyi ky'oyingiddemu ky'ogenda kukiguza abantu bakwagala oba bakigule nga basukkamu omu babiri weetaaga social media kakati ekimu ku Bobi Wine kyabadde alina ekyenkizo oba mu byokulwanyisa byabadde agenda mu maaso n'okubanga yeesigamako k'enfunde ziwera it is social media ng'oggyeko abantu abali ku ground n'ebirala kati social media ebadde nayo ekolera ddala kinene nnyo okuleetawo influence kubanga ku social media yemukweyo ereta kyetwandise international bond ti amawulire g'opposition wano mu ggwanga Uganda gangwa mangu okutambula ku social media than even other news agandibadde gava mu government n'ebintu ebirala bingi nnyo nga bayizengera mu maaso n'okubanga ate bikugambako enfunda eziwera kakati abasajja bano abadde bagenda mu maaso Bobi Wine babadde bagenda mu maaso n'okubanga avuganya enfunda eziwera at times badde batuuka ne beebuuza ngeri ki gye tuyinza okubanga tugenda mu maaso n'okubanga tunafuyamuko omusajja ono atufuukidde ensonga nga newankubadde naffe kwe tuli social media but tuyinza kubanga tukimalako tutya jjukira nagamba nti abakulembeza Africa munnayuganda gyane wesanga nti bakozesa ekitwandise divide and rule era gye weegendereze nti obukulembeze bwa Africa emirundi egisinga bonna okukyuka n'okubako obituuse emirundi egisinga temumala gakyukakyuka bino era gye nosanga omukulembeze newankubadde abafugidde emyaka 2, 3, 5 ng'akyaleetawoko obubadde bungi nnyo obuba diverting okudda ku kintu ekirala kyonna ate bwe kituuka wano ku ggwanga erya Uganda ojja ne wesanga nti ate kikambwemuko nti oli aleeta ne kugamba oli avaayo gy'avudde naga nti wainange ezze naye nga kyabala nti abalaka ssente jjukira nti omuntu gwasita abeera mwavu emirundi egisinga ekyokusalawo kubeera kutono n'okusalawo kwabeera alina kubeera kutono ku bintu ebimu kakati njagala kutegeezaako nti olunaku olwaleero bino byonna nga bigenda mu maaso n'okubanga bitambula ku social media waliwo omuyaga ogwagenze mu maaso n'okubanga gubalukawo ogukyagenda mu maaso n'okubanga gwogeza bannayuganda ebigambo gwe muyaga gw'omukulu amanyiddwa nga ziti mukwaya bwe bityawo omuvubuka oba abasinga gumanyi nga Alien Skin oyo nno munnayuganda ojja ne wesanga nti y'omu ku basajja oba abagambibwa okubeera nti ba artist abapya abatadde eggwanga ku bunkenke olw'engeri gye basengekamuko ebigambo byabwe mu nnyimba n'engeri oba trend ya music we gyakutte bannayuganda omubabiro bino nno byatandikira mu mwaka kumpi guno gwennyini oluvannyuma lw'okuba nti omuyimbi Palaso yavaako n'agenda mu maaso n'okuba nga amukuba MP olwo nno nekigenda mu maaso n'okuba nga bannayuganda bakyusa olutambi nga bagamba nti Palaso kyeyakoze tekyabadde kituufu era okuva ku olwo omulundi okwogu gwennyini Abitex promoter agenda mu maaso n'okuba nga amutegekera ekivulu era netuukiddwa olunaku olw'emi Uganda ojja ne wesanga nti kino kyayongera ddala okufuuyira ddala omuvubuka ono ow'amaanyi n'okutuusa olunaku olw'emi nga tadda mabega kakati olwaleero point wenjagala tugende maaso n'oba nga ttambula ebintu byatandika mpolampola abantu bamubuuza ebibuuzo yeewala ab'amawulire abaddamu nga bwayagadde tebamu ne bakituwalirawo ne bakimanyirirawo nga bagamba nti oba oliawo kino kyakola yandibanga ye trend ye musajja mugezi n'abala bonna ne bamutuuma amannya nga bwe zoogalaba
ekyaddiridde gwe munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera kwe kuba nti bajja kuba nnamawulire ogende wa ssenta mu Kyagulanyi principal kibiina kya NUP nga bulijjo abamanyi bannamawulire nga bamubuuza ebibuuzo bingi nnyo ku bayimbi biki ne bamubuuza ne ku Alien Skin era we yagenda mu maaso n'okubanga ga nti abannayuganda buli muntu yenna muwa omukisa akole ekyasobo kyateekeddwa okubanga akola buli muntu yenna tumwanirize kubanga naffe mwatwaniriza nga bwe twali nabwe guti ensonga eyo gegeze maaso n'okubanga etambula amawulire agazzeemu okubanga gatambula omukulu wa Alien Skin bwe yabadde alina waagenzeeko nga abamawulire bamujjakoko interview ono yagenze maaso n'okubanga ategeeza nti omukisa oba ssenta mu Kyagulanyi oba platform yali yagenze maaso n'okubanga amuwanga agamba nti bino nno byamuwa oba kino kyamugamba nti omukisa nti kale yesi Katonda era omukisa gwe yandibadde agwesigaliza era amawulire manjo gatandika okubanga gatambula nga galaga nti nga Alien Skin bw'ajeemedde principal nga bw'amuddamu obubi nga bw'amukola byonna nga bw'ozogera maaso banga bogera maaso n'okubanga obiraba mu bifaananyi awo akati gwe munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera omukulu amanyiddwa nga Alien Skin yavuddeyo ko n'alangirira mu butongole naye nga bwe yaleese ekibiina kya FUP jjukira tulina kye twandiyise National Unity Platform waliwo ne FUP mu kaseera kano gye tannamanya oba eri road registered oba nga ddala byafuzi naye ng'ajjukira ku Uganda ennaku zino munnayuganda ze kugamba enfunda eziwera nti oyinza obutamala gakiwakanira because ojja genda gavumenti owaye bino biraka katemba naye ne National Unity Platform byatandikanga katemba olwayo kibiina kya byabufuzi ekisinga okubeera eky'amaanyi munda mu ggwanga erya Uganda naddala ekiri ku ludda oluvuganya again back to FUP oba Fangon Unity Platform olwayo oyinza okukitwala ng'ebyokusaaga but people basobola okukiyitiramu okubaako byayisizaamu n'okugezaako okubanga banafuya kibiina ekirala mu kaseera kano waliwo amawulire agagenda maaso n'oba gatambula galaga nti oba oliawo nga bwe waliwoko abakulu abali emabega wa Alien Skin abagenda maaso n'okumupokera omusimbi agende maaso n'okubanga ate alumbagana ssenta mu Kyagulanyi n'abaana abali ku byeyo okubanga bamulumba era gwe mulundi ogwasookedde ddala okulaba omuliro omungi ennyo nga gukuumibwa ku social media nga gulumbagana principal w'ekibiina kya National Unity Platform ebbanga lyonna bukyanga agenda maaso nakubanga okuvuganya ekintu ekitaaliwo ekyo nno ne kyongera ddala okulaga nti oba oliawo guno omuliro gwandiba omupanga obanga wandibaawo ekigendererwa ekireeta bino byonna lwaki guze mu kaseera kano era guleeteddwa omuvubuka ono jjukira nti omuvubuka ye bamubuuza mu mawulire takyegaanangako era tannakyegaana tannakola kibiina era agamba nti akadde konna ajja mu bibiina by'ebyobufuzi oba ajja mu byobufuzi ekisinga okubanga kikwasa ennaku gwe munnayuganda njagala kutegeezaako nga tuli mu kaseera ak'abantu nga basibibwa obwemage abantu bali mu makomera bavundirayo abantu babulwa ebyokulya abantu babagobaganya ku mataka emisolo gifuuse emisolo n'ekita abantu kifuuse kita abantu ojja ne weesanga nti emirundi egisinga mu munnayuganda gwangobera ku Next Edition TV nti ebintu bingi nnyo ebize bigenda mu maaso n'okubanga bibeerawo nti abantu nga babitwala for granted buli muntu abizanyira mu buzanyizi todinza kuddira mu maziga g'abantu na nnaku y'abantu ate gwe n'otandika kubanga ogikoleramu comedy ekyo kibagamba nti Alien Skin kyagenda mu maaso n'okubanga akola yandibeera diversion eviiriddeko oba agenda okuviirako k'abantu bangi okunafuwa n'okutwalira ddala nti n'ebibiina ebirala byonna bivuganya gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni babeera ku lwali ekintu kye babadde balowooza nti oba oliawo ng'omuvubuka ng'ono naye kyeyandibadde akola kwe kubanga oba oliawo ayimbayo naye ku nnyimba ezivumirira ebikolwa ebitambula munda mu ggwanga Uganda wabula okusinga ate okubeera ng'atandika kubanga ayeeyereza ng'alinga alaga nti oba oliawo kino kigenda mu maaso n'okubanga kikolebwa mu bano kyandibeera ekitali kituufu n'ebirala bingi nnyo munnayuganda bino byonna nga bigenda munda mu ggwanga Uganda ye ssenta mu Kyagulanyi Bobi Wine akyalemedde ku mazima ne ku bigambo nga bwazza bitugambaga nti kijje ye bwakulemera ku kigambo kimu kyakuleeta bukukyukakyuka mu ggwanga ebya Uganda bino byonna nga n'ebibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo birina enteekateeka oba birina mu nteekateeka ereeta president omu oba ereeta avuganya omu mu kalulu akajja akasuubira akagenda okubeerayo mu mwaka 2026 kakati njagala kutegeezako gwe munnayuganda nti kino nno kiyinza okubeera oba oliawo ekitaabe kyangu singa bino tuba tukyalowooza nti Bobi Wine yakyaliwo nkizatandika okufunayo kano ebirala ebijjanga bikomedi nabyo nga bigezaako kudivatinga oyinza obutanyooma bunyoma maanyi gano kubanga tugalabyo ne influence n'amaanyi kigakozeeko nti abantu bangi nnyo batandise okubanga bava ku mulamwa batandika okuvuma n'okuvoola n'abalala bingi nnyo abantu kye bagamba nti olwaliro gwe munnayuganda era ojja kusanga nti abantu bangi nnyo tebagenda kukikkiririzaamu n'okubanga bagamba nti kino kyandi banafuya n'abamu okutuuka okubanga bava mu struggle bava mu kaweefube w'okulowooza nti bakukyusa obukulembeze Next Edition TV gwe mukutu gwogenda maaso n'okubanga ogoberera nze Frank Siri muzukulu wa Kyaddondo AKMC Mayor anjagalagera maaso n'okubanga ate nkuwumuzaamu wabula nkujjukiza okusubscribinga okusharinga n'okukomentinga ensonga zikyali mpitirivu nnyo z'oteekeddwa okubanga ogoberera n'okubanga omanya naddala eziri ku nsi z'ebweru n'amawanga nga Uganda naye ng'ekikyali Palestine n'eggwanga lya Isiraeli kikambwe jjukira nti bino olutalo lwa Palestine ne Isiraeli lugenze okujja mu Uganda gwangoberera ng'ate mwanattu
waliwo ko olutalo lubaddewoko wakati w'eggwanga lya Ukraine n'eggwanga lya Russia. Kitegeeza kino kyo byonna diversion oba bintu byonna bize bibeerawo, naye ng'ekisinga okubeera ekyobulabe nti gwe omuntu wa wansi gw'osinga okuba ng'onyigirizibwa okuba ng'okosebwa. Ebyo bikulu nnyo. Anyina enteekateeka ebaleetera ku gyenvudde akawunvu n'akagga k'ensi ya Isirayiri n'ensi ya Palestine oba n'ettaka kwe bali mu kulwanira erya Gaza, ndowooza kigenda kubeera kitundu kyaffe ekigenda okuba nga kiddako. Njagala kuttotolera ki ekiyinza okubeera the root cause ekiyinza okuba nga kiviiriddeko okulwana kuno olutalo lukyasinza okubeera olw'emyaka emiwanvu ennyo okusinza ku history y'eggwanga n'ensi yonna. Nze Frank Asiri, a very good evening.